abe munnaffe agamba atya. Hello. Nze mukunja wa BTFM mu ndobeso. Wangambye nkukubireko. Nanya wadde nina obuzibuzibu nabadde njagala onyambemuko. Nina omukazi. Omukazi oyo bamuyita Nampiima. Bamuyitani? Bamuyita Nampiima. Naye omukazi oyo yava ewange bwe yagenda ku mulimu ng'avudde ewaka teyakomawo. Kati bwe yagenda obutadda nemukubira amasimu kuba nakuba ekirokolonge wakati aliwo kwe kumukubira n'angamba yenze mu kyalo. Ngamba mu kyalo owagenzeeyo lwaki tewankubidde essimu n'angamba saakutegeezezza kuba nayise buyisi navudde enowa ku mulimu yalina omudaala gw'ennyaanya ng'atunda ennyaanya n'obutungulu green paper mu katale. Kati yayita buyisi n'agenda. Kati mubuuza kiki nnaku wayise nga 3 4 5 mubuuza nga tukomawo angamba ayinamu obuzibu. Kati obuzibuzibu mubuuza oyinamu obuzibuzibu angamba bino byakika byewaffe byakika agamba nempulira nga ntidde ate nga mulinamu abaana. Kati nintya nengamba ebintu ebyo ebyekika bwe ziba oluusi nga ntowooza kikeezi oba oliawo ziyinza okujja nezirumba ate abaana bange nezinzitira abaana. Kati ogamba kale nembeera mu kujja. Kati nabadde njagala osooka onnyambemu mbadde nyakumanya biki ebiri mu kikeeyi ewaabwe ebyo byaliko ebitaggwa lwaki takomawo waka. Bali mu kusamira. Yangamba bali mu bintu bya kika naye kati nze nakizza engeri gye nnina abaana 8. Ate kati n'abaana oluusi bonna teyagenda nabo n'omu yamuleka wano kati ansumbuwa nina okusooka ate omulabirira ate nze ndyoke ngende nkole kugamba ndi awo. Kati tenadi njagala onnyambemu mmanye biki bye bali mu kukola. Kale beerako ku ssimu tovaako. Yali akola mu katale ng'atunda nnyaanya? Yalina omudaala ng'atunda kuba yali agenda n'asuubula nnyaanya butungulu green paper biriŋŋanya bwe bityo nga byatunda mu katale. Kati we yava n'agenda mu kyalo yayita buyisi. Yali akola mu katale kaawa? Yali akola wano wa Nakasero wano naye nga akolerawo wansi ayinawo omudaala nga yali asembayo wansi ddala. Kale beerako ku ssimu tovaako. Naye n'omudaala yagubikka ebintu ebimu yabireko okwo. Kati twegamba ndi awo ate nga nange n'emirimu gyange sitagenda ku mudaala tugitunda. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale se ye Nampiima? Ye Nampiima. Onaayogerako naye? Badde saala kwogera na mukazi oyo kuba badde njala kubega ki kye bakola eyo ewaabwe nze mmanye. Kale beerako. Halo? Wange. Nampiima? Wange. Wabulira wawalagawa? Bampasa. Bampasa. Enewo tokyaliyo? Nawasizaayo neno ne bampasa. Eribwa linayo wali wawasizaayo? Bannange oli otya? Ndi bulungi sirina ttabu kwata. Annaye gwe abakasajja obajjawa ono n'owasiza eno n'ero ne bakuwasa. Kasita ofuna sente nzawasa tebampasa nga nyampasa. Sente bamuwasa. Kati gw'owasa? Nzawasa. Kati aweena omugamba otya? Omugamba nagenda kulaba ku bakadde. N'ogenda eri ewooli? Ku mulimu tokyagendayo? Ku mulimu tokyagendayo? Ndayo nga lwaki sigenda. Bwe siikole n'abawaki.
bana mukazi gwe olivaawo walibaawo okunyolwa ndisimbibwawo ejjinja nembanga ekyafaayo era bazadde bo singa tebakuzaala alimeze bango bakola ensobi bannange bali balina okunzaala okukola ekyamagero kuba ndizimbibwako ejjinja ngaekyafaayo abadde bakubuuza jjo ku mulimu ku mulimu babadde bakubuuza nabadde ntereeza maka amaka gabadde ki omu yabadde anoba nga kiki nga nduddayo ow'omulala kankusabire omaleko bulungi n'obufumbo bw'abakazi baabo amiina naye ofuniramu wa mu kuwasa nfuniramu wankuuma bintu byange obikuuma nkuuma bintu byange kati gy'ova bw'osanga naye yawasa ate ng'awasa kyakimanyi nagenda kulaba ku bakadde nga noono naye mubayo ngenda mulabato wiiki nga ngenda ewooli naye muhangenze kulaba ku bakadde banakumanya bajja b'amatama ago basente tebamukuba ayagala ngano banga ndeeta omulala naye obulwadde simanye ebyuma bikebera nsuwa nabyo mungi okwatako bakwate ku nsingo n'omanya nti ono mulwadde onyiga bunyizi ku lususu bwe lukkamu ng'omanya yalinye mu kaveera omulala omukwata omunyiga mu kyenyenyama bwerebeeyo omanya embwa yekate yamulumye kati ojja ddi eno ku mulimu nzija ssaawa yonna kale bali kukwata kasimu kange totera kukwata bwe ntyo mba bize mu bantu bange oli musuubuze bwafunayo gwe nsuubula ng'omugamba kale omukunja nakacwa wetulinnya abasimusi ba Kampala ku kitabuli ky'omuziki ekisinga bannanga abakazi yali eri amanyimbu bagenda simanyi balimu kusamira tebindire abaana biyinza okunzitira abaana kumbe omukazi yagenda mu ddya atokosa ddigobe ali mu ddya ddala abakazi tunabeesigaddi naye kakati we mbuuza abasajja nammwe babaloga akatawaano ate katya kakati sookuliddeko bw'abanga omukyalo ono alina amali abiri kati gwa owedde erimu teweebuuza aba abuliddewa nange omuntu munno omwesiga bwakugamba ngenze wano ng'omwesiga tegeeza mu abakazi tetulina kubeesiga kyendowooza nti n'abasajja bano ababiri tebali sitedde nabo balinayo abantu baabwe abala bw'ava nga beefu nange kambaatizeeko kati bonna bali mu bulamu bw'okubaatiza tafaayo bawaali obataliiwo kwe gakimpe nkyegamba bali mu pick and play osegeera abakyala okyayita ffe nkugambye ali eno ate ali eri embaliga ziri eno kwegamba yaliwo ali mu malyaga abiri akwasaganya malya mwe muleeta obutabanguko mu maka n'okuttiŋŋana lwaki okuzannya emizannyo bwe giti emikyafu anti kati nze awo nenya ate basajja tomalira mwana wa munno omanyi basajja mwe musuula abakazi mbikemu nze mbagamba nnyo abasajja mwe muyigiriza abakazi obwenzi odidde omwana wa munno omutadde awo totuukiriza byetaago kino kiri n'ekiteetaagisa ssente tokisobola lwaki omukemetereza atuuka okufumba mu mali abiri anti bino byanjawulo nakakyo ebiki okyali wa musajja oli walala viirawo ddala nti yakutadde wano akulakasiza omukwano talina kyakuyamba viirawo ddala ogende ewalala naye kakati eno omugambye tugenze kakusamira tulinamu obuzibu bwa famire noono omusajja anti akwamu time agenda okudda nga otereezezza wangi amannya nze Haji Kasolo Rashidi nga mbeera Kabowa naye ekyabazibu omukyalo oyo alabika ye mulwadde ate okubanga mulwadde ng'ali mu kutta baana b'abandi ng'ali mu kuzuuga bwava eno bwadde eno
abasiiga birwadde kubanga tosobola kubanga toli mulwadde n'ambasajja module naye bazungira mu bbo lwaki tebamutwala ne bamukebeza owaye omukwano guno basimayi lwaki gubikka nnyo abantu amaaso n'obwobo ne bugabikka kubanga bannange toyinza kuzunga mu basajja bootyo ng'oli mulamu hajati wuuno Muku wange wale tuweereza kale erijini lya mukazi jini erijini kubanga olwaliro olunyize kankubuulire ona nti abantu beewaga nnyo abakyala eriyo ebikolebwa nga ddala si byaffe kati si muntu erijini oba beba nabo olusagazi toyinza kukina bbuka otyo ng'oli mu baana b'abantu bweyonoona omwonoonyedde obulamu obafudde abakazi mu maka gaabwe nze mbadde nsaba mukunja kubanga bangi abawulya endobeso ababadde balina emize egyo egy'okufumba wano nawali tujja basanga mu myala ajja kufuna omusajja omukambwe akatw akajjeko amutwale muwala muzazike nsigadde nezebirinaponyekabo webale nnyo hajjati salamu aleikum omuwemba ku kyokutaso banange maaka banange abakazi maaka basuse obwenzi banange maaka era maaka tewalabizanange nabo ku bakazi maaka naye bannange Muku Uganda zaabo abamu bagamba Uganda kiwunya ate nze kinnyumira kubanga mpulidde omwana ow'obuwala ye ensi yagivaako mukunjanze ka baby master ndi ku mukisa mpewe nateete wenkolera agambye ebyuma ebikebera asula nabyo ewaka obufumbo ennaku zino kyekaye kati ali kuwa contract bwasayiningayo ewiiki ng'enkya agenda ewa Muku agenze n'agamba bw'oba oyinayo ow'okusuubula mumuwe naye amusuubule ne ngamba mama kimuuku kyannyinaze nga nkyagaliza genda bakusuubule ankokaba omundabire n'omwana ow'obuwala labyo kale kukinta buli ky'omuzika ekisinga Bit FM kunja nakachwa namoti nze musawo Alex ndikitunga ne bannange oyo omukyala naye atulekemu nga agenda kutambuza nnyaga lwadde agenda kutambuza nnyaga lwadde wafumba eno ne musajja watu ye kyabakola bambi oyo asooka amwesonyiwe naye amubulira amazima